etaaga obuyambi kati ng'omwana aliwo omusaayi muto naye nga si omukulu omukyalo oyo nakyala nankulu nga tayagala mmanya nga sebo tebimukwatirako ddala nakatini olumu wabaawo ensonga olujja asobola okuyimirirako nagamba nti eno nze gyensonga gyempa vukisagala ku jajinga muntu yena judge no one naye olumu kale olwekyo nkyolaa n'ogamba ate sikaye kanziriddirishiremuko ku ebyo bitini byendowooza tetebinetagisa okukola ng'omwana mainansi biri ebisigadde byogamba nti nze yankola kino oba tata yankola kino oba maama yankola kino oba pana magembo tufuna bakoowa iyo nabakadde abatuuka ne bakoowa abaana kwegamba nga alinga yazala ng'omusota n'abaleka buli muga n'akwata liriye kyono kyandibadde kyakwiga kyamaanyi mu kaseera bwe kati tulekera naku nkulu kristo ononye ku bantu bo ababaagalwa abasinga bayinza okusobola okubeera n'obudde mutule munyumyemu kubanga eno ensi mboozi ensi bigambo okitegeera n'atatuka mu Amerika osobola okumunyumiza Amerika n'agitegeera n'omusinkana ku suti nga naye alina banne bakutte nga naye okugamba abanyumiza Amerika nkola ya follow the follower okitegeera kakati tusinkane tunyumyemu tusinkane tuwegeyemu twogeremu twenyumizeeko wali atera still bagamba nyumyanga bitono biri mu kisenge ekyo tutuuka waawo bizo byayitamu ebiseera ebisinga muti byetaaga kubanga binyumizibwa kubangira bangi sigama tibagala obibakuba naye atera ne bagamba n'ekigambo ekirala nti kyosinga okwagala okikuma nnyo nga kyakyama tokkiriza abantu abalala okimanya kubanga ebiseera ebisinga bwe bakitegeera bayinza okwagala okikwakulako tebagala ali mu ssanyu go ge mazima mukazi wattu bwe yamaliriza emyaka kwateko n'asooka ajja yebagajja ekidomola genda ku luzi kyana kyakutemere kyana kya mukyalo toyina kyomubanja ku mubiri byonna akuwaako akuwokyayo bino wensootinga omusaba entumbwe n'akuwaako sabaku n'akuwaako ng'omulaba efulu package nga buli kimu ayinako naye bane muno nga linga capital D enali flat nga n'osobera n'ofuna omulala nga yalinga namba 7 bweti nga ayina enkoona noga mutwe guno singa gwaliko gwa kabolobolo muko wakiri naye ate era buli muntu bagamba atadiba kati mukaseera kano tutandise firi mu butongole waayi mwana wange niba nange okoze ekimala bwakakeredde omwana emirimu ginamukutula maama awulira akoye nedda lekerawo obumulemu wibale onkoledde ekimala mama ndi fine gubaga menchino mu buzibu gwetewera likirira bwe sibikolera ani ali bikolera munaye goge mazima gategeregego nanga saga nagenda mu kibuga mutufunda gansuke kwasaganyirizeeke bimu ngenda ogenda ngo ina otandikira kugambe period inasooka nga bwe sotinga wana ikinyira kimusoddeko busozi continue to bless lekera nze bana naku blessings edda okitegeera genda mu kibuga genda okozesa omukisago Lata nono nimen. Mama ni muwalawe gweddayo munda today mama nedda no mame yasooka nayisawo nyina mama oma mama nyuma eri abo bayina abatabayina mukama yatwatira yakolaki nange yatwala ate lero likubo tewali kyoba kikwa nawera yanti obimanyi kati mukasera kano batuze erudda mwana ali wono namutumya agenda aleete ekyana kiwala kiri at least boli onalaba ku muwala gw'otuwaanira maama ng'omutukuba temujja kubeera disappointed walayi tekigenda bayiwa omuntu gwenjogerako mumanyi mu stadi nze banga liwerirako ddala okitegeera omwana w'obulenzi muze yamutumye nti bwano mbadde ndi mukulaba ebyana twazinanga nze nga nsobola akunga owali yes nzijukira nagambye olwaki kyo kinage nti mu nsi tusigaza mboozi enensi bigambo kati muzeyi talina kyasobola okulaga nti aha biiki yino naye ayina ekigambo ekyo kikiri kyenabadde eggambo wali eri katudden laba gwe baatumye mbadde mutuufu ndudde okulabako mwana wena ina kusuubiza obutoosa naye ensolo mwevuga speed kwata zinkwate
base time now. Namugamba akaleke kana katufu gwe kyolina omanya. Banonki. Unayijukira no accent. Wallahi. Kama yampa. You're welcome. Bwali nyo kusima. Nyigu cyana gwe cyenkwagala ko kimosima. Kyenkuwo sima. Nini omukazi gwe Nogera nokafuna nkayaye nga ka champion bitya. Nga tedi nga byona kala balabadda nogabana. Okay, mom. Kale mami. Okay. Kale. Funia kashimu awo kavude wa mami. Chi. It's mom. Mom. It's mom. She wants me home. Mama neta ganjire wakam naye. Okay. Baby. Mbitegera byonna. Mbitegera I know. Please, we can reschedule. Ninsi batu tufune program entara. So the food is almost here. Program endali meeting atede. Oh. I know. You know, mom. Oh, mama mumanyi, so I'm disappointing her. I'll talk to you once I'm done. Nchakugire kuna uvanyuma. My come over. Abaana babagaga boogera beewumbako naye osanga omwana w'inansana. Right. Mwana w'emachi ndiye. Jaga. You said. Baba bati. Baba nga zipege bonna nga basamye bati. Mwenye pege yeewumbako side emu neyasamye wala nayo tezikiza yo tebaakawuka yonna yeewumbye. Thank you so much for accepting me into your home. Mune mubale kunzikiriza kujja maka gamwe. Eno eri ali ku bugenyi. Mukazi otomukyazizaako maka g'abagaga. Mwana wa munaku. That's the truth. Nejjuka alina okukwateko okujja sseba ati tenkanye obulamu sayidi z'eno. Oh, no worry, you're not going to be disappointed. Nagambye tojja ba disappointed. I talked about. Yo bulijjo gwe njogerako. Well, I'll find out in just. Naye tunaazuula. Bayibuli egamba tuli balabira ku bibala byabwe. Come, let me show you around. Jamu kulamuze. Njuka bamugamba bwamalizanga ebitabo ajje omwami ono. Naye nga ye omwami alina ensonga lwaki yanditaze omuwala ono okubeerako eno. Wakireka ekyokutwala omulenzi ate mu kyalo kiyinza obutakola naye. Omuntu ono waakubeera okumpi. Tomanya. Iwo okutte kwegamba omuzigo n'ogusembeza n'essigiri akade kona osobola ofuna result. Mutabani. I take it that you recognized the lady Ndowooza nkitwala omukyala gwe omupyali maka gano wamulabyeku a while back. akaseera akayise. That lady is a mass comm graduate. Alina degree mu mass communication. In Omuntu byampuliziganya. so that I could find her something to do. Era namuleese wano muzuulire ekyokukola. Job. Naddala ebintu by'emirimu. So, Kati come tomorrow. jangwe nkya Company. ku kampani And she will be resuming us. The company. ajja bba atuyisizaamu ku kampani bweyimiridde. Every money that comes in and goes out. Era agenda bba atuwa accountability ku ssente eyingira n'efuluma. Before my approval. Era ennyingi eziteetaagisa teri kuzita nga sinze nkakasizza. I also need you to Nekyaneetaaga build an acquaintanceship oteekewo enkolagana ng'omuntu era ategeera with her. n'omuwala oyo. I mean, Okitegeera ndowooza ki teyakanulira alaba oba bimanyi. Omulengerera entera nomanya nti mzee yali sirias ensonga kasite mukanuza amaaso. Aya. I don't think I have a problem with that. Tala sirowooza nti nkirinamu obuzibu naye. And you are still the CEO of our Mbadde manyi nti gwe okyali CEO. Eri kyo nkitegeera bulungi. employ whoever. Ate munaye oli waddembe okuleeta buli muntu yina okujja otukolera. No one is disputing that. Ekyo tewali akikuggyako muzeeyi. Naddala kuloote. I think it's you trying to push me. Obula kye ŋŋamba nti nze lwaki onsindiikiriza. No atom of love for me. Kwegamba okunkaka ku muntu. Nze gwe sirinaamu kwegamba kwagala interest. Reasons with me. Nze Tina is the woman I love. Tina ye mukazi gwe njagala. Ekyo oba nkiddamu gwakumeka simanyi. Took my life with. Naye ze muntu gwe njagala okuwangala naye. Don't you want to see your son happy? Gwe tuyagala kulengera mutabani wo nga musanyufu. Waishana. Nasooka nakikali kireetenga. Tujja kulaba ku ekyo. Master Tiko gamba otya tika kwenye biti zino mberazo. Gamba otya utata Medi. Fresh TV kwani. Bwe kubaako. Bonna bw'owagala nabo bandabire. Naffe tuli ku Fresh Fire 9. Yes. Tukwasaganyiriza. Yes.
Mama. I don't know how I feel. Wanji, simanyi bwe mpulira. I feel so nervous. Ne mpulira ntidde. Ntidde kugamba mpulira. To go Omukyala mutuufu amuyita maama. Omuwala onawe ekitiibwa. with somebody who sees me as an enemy. Namugamba munaye simanyi oba nsobola okuwangala n'omuntu andapanga omulabe. My daughter, Muwala wange, let me ask you. leka nkubuuza ekibuuzo. Do you really love Chijoke? Kijoki omwagalibya ddala? Sokota ekyo. Okwemula in progress atunula nga atalaba abadde atya. Now, Katika nkubuuze. over there and winning over. Awe tugenda okusibira ekkuli awo. Us. Kitegeera? Kirimu avalaasi. Thank you, Mom. Bali nnyo mama. Amen and amen. Amina ati amina. A sweet woman. Bana ndi mukazi muwomu. Muleka Thank you. nali muntu nali nsinga wewale munaye. Anti alright. Eri abawo mu buto, eri abawo mu bukulu. Eri omuntu seba anyumira obukadde, nomulano ogamba anko onyumidde obukadde. Anko yo Come on, hurry up. muntu nga yomulaba anyumidde obukadde kale bambe. Jaja ichuli. Tumulaba nga yes. Nga nawe wekala mutuufu bw'okulu obenga ye. Okitegeera. Anko Gashu. Emira obukadde bu ne bukubamu wali. Emyaka gyo bando naye nga nga kwoli. Nga teri kibagamba bavubuka. Be bantu benjogerako abanyumira okugamba obukadde. Tugamba bwe nkula njagala mbenga oyo. Kiba kibeere. Ti mu kaseera kano omanya ebintu byabaagala namu n'omukwatako ne mutambula nakuvimbyamu naye n'omuvimbyamu nakyalina gwali mu kuvimbyamu kitegeera leero naye na gwali mu kuvimbyamu bebyo mukwatako n'oyita mbayaye ng'oli lita oli fresh kamawe bebi wange bintu bwe bityo n'omuvimbyamu akekiyaye kano birwawo mwana olumukala akasente nga omanyi naye oba kafunye obikola kitegeera ate sika kikubere mu plan tiri abali mukuwa kwegamba obugambo mirembe mierere mu kaseera ke kamu muzeeyi ali mu ggaali akolamu ku ssente ali mu ali retirement naye no si ali retirement kubanga akyalina mu CEO naye nga gwe kyolina omanya takyakuluusana nnyo kale ali mu semi retirement emunyi bw'okolamu akaseera osobola okukwera ku semi kakati street ye eri busy asooka nagamba deriva banga asiba oddemuuko emabega nekyayagala okwetegereza kati agenda okulengera ng'omanya ebintu bya kampasi mukiringako omunana atera okugenda muli ku geeti bano abamanyi muzeeyi sokoleke eri abali mu bugambo bonna buli ekyo kinemye n'okutta mukazi wattu na mizigo talina buzibu alina omwagalwa we kati muzeeyi buli kimu ekigenda maaso alaba buli kimu yeekanya bulungi fokasi eri awo hagerizi kaaba yoyo yennyini katonda wattu kiraba nga yamala akisiŋŋana muzeeyi bwe yegeyamuuko ne dereva we amanyi dereva w'omukaga n'ensi bamanya bingi eno emboozi ekutta akati yes bakayita human si human era bakayita ka human ekigambo kiri human kavirika human sika human mukasoma mu Luganda dereva asaba buli kimu yeekanya bulungi neseekagayo buli kimu nekenyini alaba bulungi tewali kigaana teekamu etambula mwana ng'awuliriza bwatyo ng'agiteeka mu ddi nga bajja bejjawo. But seriously, honey. Seriously, honey. I am surprised at what you told me. Newungiza ku kyongambye. I wouldn't have believed
Tina could do such a thing. Sandi chikiza nasobola okukola ekintu ekyo. That means, Okitegeeza. you think I've been joking on me Olowooza nsaaga olina mizigo. when I warned you about this girl. Kivula nabawoninga ku muwala ono. Honey, how would I have known? I mean, Ezo nantegedde nti I mean like to Tina to my son in the first place. nge Tina kale sigama nali mwagaliza nnyo mutabani waffe. Tina omutabani gwafiirako. Na mizigo Tina. Tata yamwetegereza bulungi ku campus ssebo. Yali mbiraavinga n'omusajja omulala. Kati nze bimbagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we balaba. Namugamba ate lyaliko ensenke kati mama n'alamanya naye nze mbalabudde. Get your head. Eka naye kwogera bw'otyo nga ni agamba eby'ensenke. Don't feel too high, yo. Nze sigaanko bya nsenke. Do I even begin to look at my head? Listen, Wuliriza bulungi baby. you are going to do bunny Ogenda kukola tonight. ekintu kya bwani In olwaleero. fact, honey, that is the part I love the most. Eyo paati gye nsinga okwagala. We can start right. Bwani watandika kati eyo bwani oba ate yeetya. Night, bunny. Leero ekiro bwani. Not daytime. Si misana bwani. Mu bwani. Taba wa misana kati bwani kyonna kyali. Ne banaye muzeeyi wange olina obukambo. Tekinyumitse ebitaja ebikuluganiza vocabularies. Kigamba akagambo nga kamu dictionary ziri eza 1900 nga tezikyatuuka n'omugundi. How have you been coping over there? Masaga amaduuka. Babe, it has been so sweet. Baby lubadde luwoomu. I'm telling you. Enkuba oleera tomanyi. It's just that my husband to be is like an enemy. Okomuna ate my husband to be naye ate mulabe wange kati. See him to be? Of course, no. But don't worry, Sha. He will come around. Namuga atufayo kijja kuggwa. Talking about the paragon of beauty here. No one has been able. Namuga ekisooka oli mukazi mbalagavu. Teri si omuntu ayinza kulaba ne yeekozaakoza mirundi giwera. Don't. Tomanyi toyagala kwogera ggwe. Mwana mwala alina smile. No. Seeti yonna agikulaga naye. Yes. Kuliko omuntu akulagana amannya abiri agasooka mu maaso. Maseka. Ngalinga rabbit. I really like the guy. Kyokka bane emigo okusmilingako bakyala. He would. Ebikinayigiranga kyonna okuppamu akaseko. Mulwa kukwatako n'okaseka. Mukono ne gutambula omukwano gunyuma gutyo ng'oyiiya. Oli n'ayiiya. It's just that Kati tuli mwezi gwa nseenene by the way. I don't know. Muntu muno omugenderayo n'olubaatwawo. Tobulamu ne butambula. Bali Dubai amugamba mutya? Okay. Tuleke ebintu temujja bisobola mubireyo mu ddungu lyammwe. Presso. Ah, Presso. mukazi wattu aliko ssemu. All right, let me let you be. Kale kansooke nkuleke munaye kankwerekereze. Okay. Kale. Yes. What? Mukwano gw'enfanfa amunyumizaako munaye ebyobulamu nga bwe bitambula. Nye ebiseera ebisinga obeera weetaagayo omuntu wattu singa Mukama akuyamba n'onozuula omutuufu. Awo bojja kunyumirwa naye muganda wange ebiseera ebimu ate ogenda n'ogwa mu yayinguluza kyaliwo ng'ate yakulaga ali birala nnyo. Tudda wano. Muzeeyi taata kyana kiwola. Ye amanyi gwakyagaliza amanyi gwakikasukira. Era wano ssebo ennume ye. You and Ebube Ijjoke gwe naye Bube. drive to the office. Mugenda ku yafeesi mwenna. Emeka. We're going to the village right away. Gwe tugenda mu kyalo mu Bunnambiro. Si bwe kiri mu kyalo waliwo ekiganyi. It's obvious you're looking for my trouble. Taata kirabika kunoonyaako mitawaana si kyo. Emeka. Let's go. Amma tugende. Safe journey. Nalinga bataata bonna bafirika abatalina budde bwe batabulina. Safe trip, Dad. Kale dadi ffe katugende uno kayesootinge. Anti kali. Kati balina genda bombi ku mulimu muzeeyi abaseetingira ekigenda kwegamba. Okubanga kibabeeza mwamu. N'omutabani oba talaba waki tujja mu watasobola kugaaya tujja mupakira matama. Omuga lya obadde otya. Mulimu bakyali bafa batupakira abantu. Naawe. Kayise mubi. Mumwe bamukupakiranga. And make sure you be good today. I will. Bane ndowooza onabeera bulungi ku yafeesi. I will. Won't you give mommy a hug? Gwe tugenda kumpa kwaga mulenzi. Genda bugenzi obadde otya. Mama. Sebo waba w'abantu alina engeri gye yeefula meto. What for?
mukutemu ngala mubuzizaako bubuzi. She just hugged you. Unakuwagizi agamba limanyi nti yekumala. Ticket. Amaze me. Esya. Mama kati obusinga bukutandise bukulu. Kyana kiwera nga kijja kiguberere. Nabaga basibu omukyalo omulungi nti alina mala kuba mweru. Naye ate n'omukyalo omulungi anyuma nnyo nga mweru. Byonna bikonsidalinga ng'onaabikola. You still don't want to talk to me. What is it? Why, situna omutoto ogere kyekiriwo. Laba nno. Yetina. What is it? Kyekiri. Batina bwatunula. Baby. You know how much I love you, right? Manyi bwe nkwagala sekyo? I need to talk. Nkimanyi kyekiriwo. Gutomanyi. Baby, I baby. want to ask you for a favor. Nagala kusabayo ka favor. Okay. I love you so much. Omanyi nti nkwagala sekyo? No. Yes, ekyo nkimanyi. Ayina wakubenya akubawo nnyawo ku kyankwagala. Ate birimu favor oba wedde. I need $1.5 million from you. Etagayo kasente. Please don't say no. Bambi togamba nedda miliyoni nga ziizo. 1.5 million. Emu kitundu. Njo kyayo baby. Akuyita kuwokyayo nga mutuufu alinga agamba obusente. I need 1.5 million. Neetage mu kitundu. You know how important it is. Omanyi muna ebintu gye bivuga mu speed kati bino byamakulu. Ennaku zino jjukira akasente kajjamu ebiwanvu. Kakumala kusayiningira nnyo kati kibalamu bakinaggwa. Need to do everything. Ono yalowooza yakyatoola mu kittavu nga luli. Kittavu batekako obutayimbwa. Because that's Olina mala kwewaganya. for me right now. Miliyoni essaawa eno. Of course, you know I've got projects too. Omanyi na project zende mukwasaganya. Baby, I know. Ebi nkimanyi byonna mbimanyi. More, but then, Naye ate era big for you. weekolera ebinene era ng'onkolerangayo ku. Please, baby. I mean, baby, please. Please don't say no. Nawe tugamba nedda. Ngo bali mu kumu sweet talkinga. Alinga gwe baguza kapayo mu kikapu. Don't tell you. Ogano yagala akamyu. Omwe naye omuyaayo nga kutadde mu kibookisi nagakwata ku bwoya. Nga tawulira obwoya. Hey, and you know I love you too. Ate emu kitundu. What for? Zaki? Gwe biki byombuuza ebyo? Not. Oli mulalu. Sign this thing. Sayini nga netonkoya tomalira biseera. I'm sorry. Nze onoosonyiwa. But is this for the growth of the company or Bitwala kampani maaso babibyo ng'omuntu kambuze. Out of your mind. Gwe oli mulalu. Jjukira nakyala muzeyi yamutegawo ng'akanyeebwa yakimanyi. Hello. Omutabani bwe bayayitamu ntajja muyitamu nfunda ziwera. Sign this damn check now. Gwe sayini nga kyeke gwe. Mwana muwala agana naye ngalinga ataganye. Ku bulungi kwatudde. Ne mulimu agana n'omanyirawo nti ono kati ye aganye. I won't be signing that check. Nagamba ekyeki sigenda gisayininga. And N'ekirala I'm just following orders. ate muna engoberera order onyigira bwerere. Order from above. Wakichenga. Wuyo agana nabanga ataganye n'atemya. Manyi n'okutemya. Baadhi n'abakyala okutemya nakyo weetaaga okigiri. Omukyala atemya obubi nga Eva Mulanga ayagala okukwata mu nsawo. Tusa mu ntemya teekamu slow motion. Munaakulabe. You know why? Temya n'otemya nobanga alabye kibuno omuno. Because I love Charlie. Manyeeko kongerabika kuba mpanga bweberere baguka mu maguzi. Todda ku baana. I see you want to play with fire. Namugamba nkulaba gwayagala kuzannya na muliro naye nkusaasire. You want to see crazy. Namugamba yagala okola ku mulalu. It's game time. Kati akadde katandise akubuzanya ate oyagala buzannyo gwe. Baawo omusajja akuteeka mu kifu. Nobula okumugamba 5 nzijaamu. Kati mukazi bwe twentebe baagimutuuzaamu naye yokya. Ate eriko omwana w'omugaga. Yatiirawo. Maama. Kati ngena kukola ntya nze? Maama nze yawudda nga mutuufu tekiggwa.
naye ng'ate akalimu yajja agamba ngusobola manyi tulina akagamba nja bikola naye okubikola watera okutubeerera obuzibu naye wana okukkiriza obukkiriza ekigambo obugambo yi basinga ffena layisi kati mu kaseera kano maama abeera ali eno mukazi wattu mu bigawuni manye eriyo emyaka nga jjo tolina kuva mu kigawuni eriyo omugenyi agguse musajja mukulu pannaye kiki neekitugwiridde musajja ze bagulira mugulire sanyusa okulawa ssebo ogamba otya madam nesikusuubira ssebo okay why don't you call it a surprise? Lwaki tukiyita surprise? You're most welcome. Anti mune nsanyuse ndaba kuki? Come and have your seat. Jangu ofune wotulira. Abasajja bakaga beewo obudde agambye. Singa olidde bwafulumiza ekigambo. Why don't you call it a surprise? Taina kimupapya ali mu retirement. Yakola kati akozesa mumwa gwedda wano gwekola wano gwedda wali gweleeta zino mumwa bw'otuuka nkwiresa weesonako naye si byangu kudde n'omutabani eddoboozi liri waggulu koma matikakkanano gwe mama okimanyi nti nawadde ogwo omusege ekyeke gunsayiningire ne gugaana owayi mutabani uliriza bulungi namugamba oyo omwana akola bukozi asinzira koda za kitaawo ndindi wa kitaawo bagenda ku akawunti yo mama nawe ate uliriza mutabani biva mu kusongamu n'okusongamu oli okitegeera naye kati ntegedde obuzibu bwe buva kati kiri clear muzayi akozesa akakazi akunga ka middle woman kugiwunyisa kyobola bagiyita the middle lady noza amakulu kwatandisa ogafuna kati ono umakati ono middleman yandibadde middleman naye middle lady kati omutabani agamba bwe buzibu bwekiba nga muzayi sebalase n'okuusayo teeke kale ludaga kimu agenda kisalira amagezi ekyo nakyate yasiti obubeezi omuntu womakati kale munjajingi byesitategeera tudde mu kibuga bigenda bitya ye tuli tomanyi tulinda akalulu ate tudde mu dduuka ate eggalawo edduuka bannange tubonaabona yes particularly my pretty daughter nangamba buli ate buli omu alina bulungi enewe nguvudde kubiri naddala omwana gyali mu kyalo kwegamba lulaza gyali mu kibuga la musi bubi olika nakwayongera kunyirira oli omwana mu kampani kati buli omu yasetulinga buli omu yategeera waalina okubeera. His head is coming down gradually. Wereza. I know that with time he will cool down by nagamba obuzibu era ina n'obwomutabani agenda buli kanakwayongera kulinga amanye ebbanga gye linaatuukira ajja kubeera flat nga baasa ku meeza. She's a very good girl. Kituufu ky'omwana bambi mulungi alina empisa. Leka n'okuleka nze nkugambye ate kati gwonyumiza nze ndi naye kati mzee ali naye anyumize yamukuza nti oli omwana muka. Snake is long and a snake must give birth to something that is long. Nagamba omusota muwanvu teguyinza kuzaala kimpi kuzaala kiwanvu zandibanga ddala mutuufu empisa nazo bagamba ezifiira ku mugumba nawe oli mukyala mukkakkamu kirufa ozaala omwana omukkakkamu mzee attanya ensonga mzee mukulu talina kimupapya emboozi aginyumya neggwayo si byakutuuka ali nagamba ali nabadde ngenda mpozi mugamba ekyo nga kyerabidde ataddemu adde olulala mzee bw'atuula okunyumya emboozi muginyumya neggwayo yamwe ogenda omalirize nze wendi leero nazze kukyala talina gyagenda tuden kunali ne Tina nalulungi we namizigo sukulikirawo bino naawe ali mukaaba sente ziganyi ali stressed awulira ekyo kimuluma wano mukini mulengere baby bwokuze anti yes kati mutufu ulama bugenda kumulunguka umementuke baby nekana come on okay baby
Baby, I've got a plan. nina plani. Even though I kicked against it before, Nubiba nkale kadeti nakereye. that is just the best plan. Negwe tulina manyino plani yensinga. I want to get you pregnant. Ngera soka kufunisa lubuto. Live with that. My parents will have no choice. Awo kati bakadde bange bajja bate balina choice. Let's do it now, baby. Tuchukule baby kati. Kati ye kati. Zowendi. I'm just thinking. Mbadde nkyakirowoozaako. We have to do it now. Naye bwe tuba tulina kikola kati. 2 months and it's still the same thing, then tukole kati tubere ffenna emyezi 2 kasita tutandika kugera luti nga kimu kigenda kugerekera okukaaba ate buzibu gamba lekere okukaaba naye towulira nze kuba sigwenze guli mugumu mukiiko ndowooza bakulumyalumyako dda ffe banne tuli bato baby totya nze baby my life one is depending akugwe bane bakabiyingira ebyalaafu bambi sorry Auntie, soka mwe. how much is your bill? Bill mwe wa meka, bill sente meka. Wakati sida bana budde nze. I know we need it soon. Let me just pay. Maybe tukere yino kerewa. Ayino okufuna olubuto. What to enjoy you? If you're not Tugenda maaso the middle lady tuli ku kitundu kyako. Lijabere ebitundu bisatu. Kaba kanze emikutu. Fresh TV kwoni. Nabagamba Simalaga dan. Simalaga kola nabaga Fresh Fire Deliverance Church bulange na bulagali wa pastor muzira posiko sako no mcholo musufu kamala Harriet muzira sagala mwera 2 nabagamba olunaku olwasatu tubane services zibera 2 okuva ku machi mpaka sawa 3 n'okuva ku 3 paka 6 then Friday tubane overnight prayers tubera munga tukutulenjegereza omulabe setani every Friday okulisawa ziba 12 zikawongezi paka 12 z'okumacha oyitangayo ne kulo okubiri tubane sale ya kikowa ya kivamu tubane mami Harriet muzira aya You're welcome. nasanya sokulaba How's my queen? my queen ogamba otya Your queen is doing okay. queen waliwo nabagereka otagamba ozugereka jonna ejja leero Yes, but okay now. You're welcome. Quiet. kafunga kasirefu The children are not back. abana tebanada Chidebube is not yet back. kijjo betanada But Chijoke came back kijjoke yakomyewo boiling in anger. naye ng'alina obusungu nga yeesira obusungu nga yeesira ki Well, he said he went to the office. yagenze ku ofisi Chidebube to sign it. kirebebe mba ng'agala musayiningire mbu n'amumma ssente n'agala omuterako omukono It's a conspiracy. mbonagamba mwekubaanye gwe naye layira ga katonda muzeyi yakuba bugalo baasi boogera kati kale ekyo kirungi anti boogeddemu ono muzeyi ekyamuleeta envimbirevu baba kyali kika naye baba kyajja n'obwongo bw'enjawulo The girl is working. igola ekola kijja kuggwa ejja kunywa wetuliya abawagizi bamuzeyi be bagupika ffe tuguteekamu ensimbi eyo stable maani wansi no iye guba gulina okuggwa baba balina okugwesa bulaba gwesaabe muzeyi gaffe tujja guteekamu essente Lance it back. enjagala omwana oyo akitegeere tegeere omukazi owaddala bw'abeera mubeere ku kidaawo You have to speak to him when he returns. So eno olina okubimugamba ng'akumyewo omwana ali ku ddobo wetulaze nkubuulire muzeeyi omusazi wa pulaani magezi geesera ajjeeko n'empoofiya annyonnyole ekimyumyulo kye okay, darling. Yes. mamun yajemye ensusu yazimyumyula zonna mweru nyirira siba munda esi naku zino ate buli bulala nesho gamba otya nesh cream nesh products mukyalo yatunda ebizigo okugamba ebikola skini Ready to eat now? nesh beauty products akasa nti omunoonyako ku online mukyala bami mukyakula kitegera bulungi Allow me to suffer this moment. muzeeyi bamubuuza nkufunire kakiko yennyamba ompa akayinza okunyamba okunyumirwa ka moment teba tuli awo nga mwana jjana akutte ekkubo kudda banange dadi likayo waaw bade bamumisinga muzeeyi omuwala alina empisa banaye dadi ogamba otya ndi wano sigamba ogamba otya gwe mwaga mutuffe tukumisinga nkomyewo bigenze bitya ndowooza binyumye mu kyalo eyo
Kitutabade. I hope you're Mama aliwali awulira aleka Apoli. the office. I was office today. Bangambye ebigenze ku yafeesi olwaleero maaso. Since I missed you. Yeah, just ne tusinze kumisinga. Well, thank God. I'm here. Twebaza Katonda wendi. The way your mother. She brings her regards. And you know, looking at your mother when I saw her, she was okay. Naga ngezeeko wanyoko n'akutumira. Very brave. Naye mu kumula bwente mbutuufu musisinkanya ali okay. Mukazi muvumu mukazi akyali w'amaanyi. Mama akyalimu eriiso. N'abagereka ekyo n'akiwulira bulungi n'abagereka mu lubiri lwa wano. But anyway, I'm happy Anyway. that. Ndi musanyufu kasita mwenna muli bulungi kikisinga obukulu. Waaye. Balabi mzee olugendo lunaamukutula. Lumenye oluguudo lw'omukyalo olwo lukuba lubaamu ebenya biyitirivu. Genda okudda mu site ng'olinga Hope you both have not forgotten that I'm still here. gwe bakubye embooko. Bane temwerabira nti wendi. Muyinza okwerabira. Anti atandise okuyomba tomanyi. Do I sense any jealousy here? Simanya nina obujja bwe mpulira. Nsensinga obujja. Mami naawe twale eri. Don't be like that. Leka kubeera bw'otyo. Mudda. Mama nseke entuufu. I know that. I was just joking. Gambadde nsaaga njogeddemu ng'asaagane. It wasn't stressful today. Yalabika yetakisaagiramu maama. A bit, it was. Naga akulimbadde bitya. Just binkalubirizzamu naye. Kiggwanga. Let me just go and freshen up. Kamala okugenda okulifreshinga. Put something for dinner. No. Mbeeko ekyetegeka ekyeggulo. You don't need to worry about Ate wetaaga kweraliikirako ekyo. fixed something Ebyo nabiterezza dda. and freshen up. Wegenda weeyozeeko debujja ekyokulya gwe bindekere. Bannaaye mami ate gwosinga. Ate bamami ku nsonga y'olubuto namwe bambi muli baddala. Okay, I'll see you Abakyala. in a minute. Ate besanga abakyala bana bayonsa bukwano bafaabu. Honey, Gwe musaba ekyokulya. Bebi naye ayagala ayonke. Kale bambi. Ngwe naba kubira sayo toga muli bakabino namwe. Respect liba mama mwena. Adala oli mukasera ak'okuyonsa. Breastfeeding mothers. Kimukola kikisinga muyonsa abaana. Mwana omuyonsa abawanjawulo. N'omwana wa Seriraka naye aba wa Seriraka si kuba company wabula ekyamazima kiba kyamazima. I heard about Mwana akulidde ku mataga obuwunga mikebe. Okukula kutasobola gaana naye obwongo bwona empeke banti ninyo bweti nga ya mukyere ate ojawuddemu emirundi ng'ena. See, son, Ngeka muli mu mutwe kali muli akongoko k'omwana wo bana mbayonsi there to frustrate you. tebajja bana tabu. I brought a bube to that company. Mpozi eri abakyala bami nga tebalina mabeere ekyo bakiŋŋambye ekyo nakyo yekituufu. Kati tubakolere ki? Protect myself. Abo tubasabire endowooza Company. n'okwongera ndowooza okunoonya obujjanjabi musobole bambi okuyonsa abaana onasujus not breastfeed the babies. Tembasulirira. Of a girl you come. Tudda wano muzeeyi era emboozi emuleese yemu ono enneeyisa gye yeeyisa ku muwala jena. Muzeeyi agamba tejja nsa. A bube is there in the company. Ebube ali mu kuyamba kampani yaffe. For you. Okitegeera kuggwe ku lulwo ne ku lw'abasigadde bonna abaanabiirawo kampani ereme kubanga esiraana. Kati gwe okutandika ate okumwepikiramu n'ozimbazimba. Obuzo litooto wa ludi biyinza obutatutwala mu maaso kuge mazima saagala nkulimbe. Okitegeera bulungi munaye nvuka. Okay? I don't have any apologies to Nawe ngamba sigenda kubeera n'okwetondera. that anyway. Okitegeera Because I'm doing all that. kubanga bino byonna byenkola Run good. bituyamba bitutwala mu maaso. But just in case you come Naye just in case bwe kiba nga tukitegedde obstinacy kiri gy'oli to this. Son, mutabani. if you continue and the bube Bw'ogenda mu maaso ebube n'omuyisa gundi si bulungi sipiidi walks out of your life and era n'amala ava mu bulamu bwo to another man's n'agenda mu bw'omusajja omulala and marry the man, n'afumbirwa omusajja omulala I'll disinherit you. nja kujjako ebyobusika byange nkujje mu kiraamo kyange. Muze yawo watuuse. Dad kiki Joking, right? osaaga? Nedda ndi siriyasi. It's no joke. Kuno si kuseka. Taata biki by'oyogera mwana muzeeyi?
amugambe singa ebu bamusimatuka n'agenda mikono gy'omusajja omulala ne bamuwasa ne bamala ne bamuwasa nfuna bulungi sijja kuteeka wadde mu dooti ey'ekiraamo ku by'obugagga byange wadde ku dooti ene wasemba ng'ekiraamo kiwedde tajja kubaawo muze yina edda baanayi muze toyinza kubeera siriya nze omwana w'omwami bannanga anyiize bimusobedde musajja watu mwana w'omwami takola beera mu kiriri bano abaka bahaso ne basika abahaso tudde eno Tina afunye omuti gw'akabanga ne buolisibwe yakakuunumanga 8 ayo ali mu kubirowoozaamu akutte n'eccupa ya champagne kati nno Tina kirabika muzeeyi ssebo kyagamba kyekituufu no Tina no si mmere Tina si mwangu Tina kibanda mu yaayi namizigo teri kyomugamba manyi nkuyisaako mu nnyindo era baagala mutwala ayigaako kuyisa mu liiso n'emmatu namizigo teri kyomugamba n'asooka n'anywamu yeeyo kyeggugwe wabula ali babiridde n'aliyira wala naye abaana mwinalo amizigo yakimususeeko mukazi wattu akola nnyo akeera mu nkoko kampani mvuga speed kubalansinga kulinga okubalansinga mukazi wattu yenna akola natuka n'atuulanga bw'ayagala nagalaali tuba tuli awo yanga munywanyi bannanga ani gwendaba omanyi nga baludde okweraba bakyala badde kumesinga nange of course went your girlfriend naye togenda ssebo toggwa ku mpagala How fresh you are looking. Oh, you can see. Oli fresh seka tomanyi kiri wanene I go to pack my things they come shave house. nga batandika emboozi I do not tolerate pigeon in my office. ono yepaaka ennaku zino babe This is such a pleasant surprise. butuufu opadde surprise That's why I decided to deliver it to you myself. konze kanyereetere surprise etaliiko kipackage nawe kenyini gwe package So tell me. ze kukyamula mune kati ngamba bitambula bitya Anything, baby girl. we bityo mpolampola ozaliwo ekyamaanyi Like it hot. Very hot. biri bityanoza byokya nti okufaako obufi nembozi ekwajja nga omanyi ab'emikwano munaye kaseera kotudde waka nakyala buli kumakyalina okukwate kuba agende ku mulimu Yes. They're both set for work. mwetegese mugenda ku mulimu Good morning, Dad. osuze otya taata Morning, Dad. bulungi se ayina engeri gyaddamu mutabani we babeera bali awo bawulira mulanga waggulu ate kiki bannange batwala misinde eriyo omulanga muzeeyi agadduka talina naye naye yaba alina okubeera walabe kiki musajja atunga agoberera jjalabi kyekiki kigudde ate mumaka gaabwe oyo afuluma ali ku ssimu American Hospital First Delta yafuluma ali ku ssimu kati kyonna ekituuse Mukama Katonda yamanyi essimu erabika egenda woono Tina babe That's all. You took the time to pick. kyekikulisiza okwata gaki muno kuyafa esitaala eyo Happened. Where are you? kyekituuse waliwa This morning, woke up. The next thing she said that si kyamaanyi nedde muno mama azookuse ekizizeko ng'ayawo teyeetegera ku byemulanga I'm in the hospital. era kati ndi ku ddwaliro I just came out to call you. ndi ku ddwaliro kibula nfulumya nsobole okukubira Please. ddwaliro kinzije ate weeralika ne bw'otojja Yeah, you're right. kale beebi Yeah. I wish naye weerabirire bannayo kibulamu mbaddeko amasimu nga tokwata I'd been kale kale yourself. Okay. nimu neweerabirira towerabira okulya munayo manyi osobola okwestressinga n'okulya n'okwerabira ggwe ndi fine kigenda kuggwa kale Be good. beera bulungi rodi musajja watu
Nasooka gyayolekera. Eddwaliro tebakyalayo bukyazi biseera ebisinga. Oba na nsonga ekutwala etoza ngene nkyalekayo ku ddwaliro kizibu nnyo olwawo okusinkana omuntu akola ekyo. Kyokka ate nga batugamba kyetaaga olumu n'okyalako mu malwaliro eyo n'ogezaako okuzzako abalwadde abamu amaanyi. Oba olina ky'osobola okutwalayo n'otwalayo naye tetukyala mu malwaliro tugenda tulina kye twetaaga naye naffe tuli bubi tetwagala kugendayo. Kati ono yes akyamuukiridde. Banange musanyufu muzibu iyo aya. Okay. All right. One of the two targets is down. Ezimu ku target ebbiri emu eri wansi. Let's go. Kati emu gyensigaza. Yes. Kyekyo. N'amizigo ng'alanga kuyimba. Gochirina ekigudi. With who? Alone. It's my own secret. Yakyamuukirira. Gwe kyolina omanya. Tudde n'ono. Ono takyalina kitambula. Ono takyalina kitambula beera mu bibuuzo ebiseera ebisinga. Baby. How is mom doing now? Mama ali atya kati? Katoyogera nakwogera. The man said Jamunyonyole. she's going to get better soon. Wayo omusajja agamba jatereera. So I just don't know. Jasirwa kuba nti kati si birungi. You know, I really wish to help. Okinyi mutuufu nali agadde okuyamba. I wish to take care of her. Nende kati nange mutuufu mbeerewo omulabirire. It's okay. Kiryoke babe, kiryoke. Thanks for being here with me. Gwe kasitobeera nange kimala obadde kubeera nange. Gwe kasitoba nange kiba kiwedde. Happen and you still love me. Mutuufu bingi ebyempitamu naye osigala okyantagala kinsinga okwagalako. To love you, baby. Nti munaati kati nayagala ani omulala. You're the only one. Gwe taata bulamu. I love you so much. Okimanyi nkwagala nnyo okamala gwe n'ogwe. I'll do Saagala ekyo kyerabire. it to make you happy. Nsobola okukola kyonna okusanyusa by the way. Guyogera bwogezi. Kimanyi togenda musaba ssente. Ako ke kabadiko k'abakazi. Ese omukazi bw'ali ngamba ne mugamba mpaya miliyoni awo nga 2. Kyonna kyoyagala nsobola kikuwa kubanga akimanyi oyinza tojja musaba ssente. Togenda musaba ssente. Tudden. Mama mukazi watu awumuddemu. Mukazi watu yakasuuka obulwadde. How you feeling? Ulidde otya munayi? Mama ali awo kugaba embeera eri bwetyo. Father, Taata, You get to the office kale mugere ku office tulabe. while Nabe ku mulwadde. everybody and I will take your mother to the village for her treatment. Nnyoko ntugera namutwala mukyala afune treatment bulungi. Manyi mukyale ate. Kasitulira omulwadde nga bamujja mu ddwaliro ly'omu kibuga bamutwala mu kyalo. Ensonga ebiseera ebisinga zitera okubeera 2. Either nga basawo bagambye mumutwala afiire waka obanga bagambye obulwadde tetubulaba. Kasitulira nga omulwadde wanga agenda mu kyalo manyezo ze teri nsonga ndala ezo 2. Kasita omusawo omuzungu tabulaba nga batandika okusala